waliyo abavuka bangi nga bagagga bagenda kayo ne basaba obugagga wali luddawa kati saawa zino bwe ngamba nti saategeerayo sobola okuwakana yantwala yakutwala ate yanteeka mu mmotoka ye nategeera nga nsimbula okuddamu okutegeera nga nkomezaawo gyakoze ki yakujje gyanzije bwe mwatuukayo wali wafaanana wa twatuuka ebintu ebyaliyo byali bizibu nnyo kuba natuuka n'ekiseera nga ne mu nnyumba ntyamu ku bye nalaba nga ne mu nnyumba ntyamu waliyo biki kubanga ebintu ebyaliyo bitiisa niwe twatuuka nga ddoboozi eva mu bbanga tolaba gyeva ng'owulira omuntu ayogera naye tokola ki tomulaba ebyo biri muno mu Uganda kati kyenkugambye nti sisobola kugamba nti wawe nakola ki wenalaga yolowooza ayinza okuba okukuzaako emabega bwe tuva mu kuziika abantu bano ab'emirundi ebiri nkomyewo e Kampala bwe neebakanga bwe nti nga nfuna ebirooto nga biŋŋamba bitwakola eri walingawo ensuwa nga ofukamira ne bagikukwasa ne bagamba yogera amannya g'omuntu nenzijjukira nti amannya g'abantu bano nakola ki nagogerera mu nsuwa kakati ebirooto ebyo bwe byandeeteranga bityo nengamba nenzijjukira nengamba kirabika kino kyekivaako ki obuzibu kale netandika okunoonya amagezi ekintu kino kivuddemu nti anti kati natuuka nenguma jjukira ekize kiba kikoze eki kiba kizze omanyi mu Lusoga tulina olugero olugamba nti enanda ekuyita omira ennyanja ekutta omira mu Uganda kyenva ngamba nedda bampa ensuwa eyo munda yalimu obuntu obwa bbulaaka walimu obuntu nga 18 kuno kungulu basibako akagoye akamyufu kakati ensuwa eyo nkugamba ebigambo bino wengambidde ndi akasente kaali kazze mu kiseera kino abantu kye baali bafiiramu nagendako kueyo ensuwa nga sente zirimu zikoze eki zijjudde ensuwa era eri omusawo yagamba nti ezo sente ziba zivaawa sente anti kati nange mu kugenda saategeera kyentegeeza nti bw'olaba nze omuntu omulamba azitowa bwe nti nasobola okuyita oba mu bbanga oba mu wesitamanyi n'entuuka gye bantuusa olwo sente zisobola okutambula n'empewo ntambula ndirayo ewaka gyensula najja okutuuka nga akasuwa kameneike ayi nga ndi kubona emisote eminene magongolo n'ebindi byali bingi kuba idukira ebintu ebyo engeri gye bitiisa tosobola kubona musota n'okola ki n'osigalawo nataako emisinde bwe ntaako emisinde n'enumuka natuuka awantu mu kasenta nayemerera ewali kuku abantu nagema esimu lyange nagema nakuba ku namba ey'omusawo bwe kuba omusawo muwa information eva gyendi eyagema esimu ekyamalamu amaani yagema esimu yali muntu wundi omuntu wani yali muntu we yali muntu mulala kyokka nga mpulira abantu bali mu miranga bakaaba naye yakwata esimu yaŋŋamba nanyini simu akoze eki afudde era tugenda kumuziika ova ku muntu okubanga okuba esimu n'atagamba nti osiibye otya gwani naye nakuwa mawulire bwe gatyo kitegeera nawulira nga we nali natandikirawo okutuuyana naye mpulira nga empewo enkuba kwegamba nga ndi nga anywedde omwenge naye nga sinanyweyadde naako natamira nga ndi mulamu nkukobeire nti bwonabona ensuwa ninkuba esimu nibankobera nti olaafiire omusawo eyali ankolako nalumuka natuuka mu senta era mu senta awo wenali nawunga najja okwiramu amagezi bakoze eki bantomera nafuna accident
ITD ba inagifuna ntya kuba naira mu magezi bansitule bantu ere muki edwaliro ejinalo kokera kabeera yo yamala nekola ki neterera okusinzira mu kyaki jinali amanya galiyo gali gachi kwa cyane wunyisa omusawo ku kintu kye yakola ku muzeeyi okulaba nti ate akasuwa kabise naye naafa naye nga teri akakutteko kwa natuuka nendowoozaamu nti singa nga saagenda mu kyaki nange nali ngenda kufa atandikanga okutya kuba wekuuzaayo okwemabega katono wano akasuwa wekayabikira nekuba essimu ng'omusawo afudde webuyende okay agenda kuba tunyumizaako ku mboozi ye olunaku olwaleero mwebale nnyo okutulaba bwoba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga tweyongerayo woba oli mukadde sharinga likinga commentinga abasozo property consultants bakugamba nti ku mitwalo 15 gy'osiba ku ttaka lyo balitereka yeffeffekka abatunda ettaka ku kibanja mpola jangu obeere nga weefunira poloti mukwano ffe tulina payment plan esobozesa n'owakatale n'omukazi atunda amanda ne housewife bwe balekereza akameezi okubeera nga yeefunirayo akataka dduka misinde ku Sozo Property Consultants oba otukubira essimu gamba nti Sozo Property Consultants eno tujja kubeera tukuwa ettaka lyaffe bulambalamba ba London Quality UG batunda bintu bya electronics washing machines fridges emizindaalo emirungi ebintu byabwe biva Turkey mpozi nawa ne UK bali awo ku Kamukamu Plaza banonyeko agenda okuyingira ennyumba empya siraba lwaki obonaabona n'ebintu ebikadde birete ku Sozo Property Consultants tubigule ogende ku Kamukamu wali eri ku London Quality UG ofune ebintu ebipya baba sangayire kale zeno okubonako oli bulungi ndi bulungi aye tino katono okay buza kubakuwuliriza kuba kati bakuwuliriza buwuliriza tebakulaba abampuliriza mwena gye muli mwebale kubanga muli ku mukutu amaina nairoboozi babakobeire ayira tikijja kuwunema kwira mu bakobera lero bakakasa nti ninze omutuufu nja kuba nga ndogera enimi eritali lulala kuba Uganda yaife yanimi ningi nja kuba nga ndogera Oluganda n'Oluzungu n'Olusoga n'edindi edina abadisoboire okwida nze yogerezo zentegeera zokka kakati nze omudiope Isabirye Bernard omudiope abeera mulongo jenva nga wonogamba nti owebuddu oba owebusiro kati ewaffe budiope wamwe budiope nsangayire kale zeno okwagaana awo lwatuuka olunaku luno olwaleero njagala okubawa ku mbeera gye tugenda nga tuyitamu era gye mpiseemu ng'omuvuka gye nvudde wano wendi nina engeri ginatuukawo saasangibwa busangibwi nti ndi wano wabula nayita mu mitendeera mingi okutuuka wendi olwatuuka nali mbeera eyo ewaffe nga nsoma bwe nava mu kusoma ne ngamba akangende mu bulamu bwaffe obwensi emisomo zikoze ki ziganye manyi n'embeera z'ekyalo omuzadde waafuba ennyo n'alwana n'akusomesa n'akutuusa waakutuusa kiba kikakatako omulimu ogufune kuba jjukira mu kyalo bazaala abaana bangi ffe baatuzaala abaana bangi kuba wenkugamba abaana mama wange be yanzaala nabo oyinza otakkiriza nti omuntu omu asobola ozaala abaana
10 yazala mameka yazala abaana 18 what muntu omu wow naye ng'ate first born kati jjukira wenva wali waddawo naddawo bona balina okusoma balwala bakola ki nga kinkakatako wenva mu ssomero sina kyemanja nti oba amanja kungulira mukazi oba amanja bizinesi bamala okunteekako omukono kitegeeza mba alina okwetandikirawo ensi nenfuna mikwano gyange ne ginga tugende mu kibuga tukole ki tuyiye ne tujja mu kibuga netandika okuyiriba natandikira mu ngoye enkadde nensuubula obuleega naye nga buli lunaku bwe tuyiwa engoye site kanso etutulugunya naye ngamba ensi eno buzibu ki buli kijja gyendi ndaba abantu abali obulungi nendowooza nti engeri gyenkolamu ebyange nabo bakola ki baali babikolanga tekijja naye ngamba kati bino binemye nenzira ku boda nali nakavugako boda sinaweza mwezi ababbi nga tebambuuziza nakumbuuza ne beewa obuyinza ne bakuulita nayo nanyini piki yankwata nansiba nga mugamba mazima naye ng'agamba nedda kirabika wakola kakodyo n'opanga ne bakola ki ne batwala piki yange naye ngamba nedda bwe bansiba namalamu obusibe nenzira nenfuna omugagga nampa omudaala gwa chapati nasiika chapati kati netuviirwa mu kyalo era nga bwe kiri nti omulimu gwewaffe gwa chapati tebakyogera bwogezi naye bwe kiri nenvaayo ku mudaala gwa chapati ekyanzijjayo twafiirwa mu kyalo bwe tufiirwa mu kyalo ngenda okudda mu kyalo ng'abaana be nasomanga nabo ng'ate embeera gye balimu yo bambi yali esanyusa kati we nalabanga embeera eyo ewa essanyu kyanzizaamu amaanyi kyenva nsituka nengenda nembuuza omu ku mikwano gwange gwe nali nsoma naye ne muganda yimu mukikola mutya twali tunyumya mu lusoga nangamba kankobera amazima amatuufu leka kubonaabona kutuuka ku level oti neeyo kino ekintu kyangu kyakeera bukeere kunkyo kwambala kunaaba kunirira ng'otambula twagaana ebikazi ebyakola sente deibe ebiye ebityeme biwoze otuukawo butuuke kiba kikweteze bigaba akasente sibitegeera bulungi naye nja bitegeera lwambaka munnange bwe tutuula bwe tugenda oyo mukwano gwo wamusangawa mu kyalo wali ozzeeyokko mu kyalo tufiiriddwa nekitukakatako kuba ekyalo kyenkana kika okugenda oziike nga it is a must nina ogenda nziike jjukira fe ababa mu bibuga ebiseera ebisinga abali mu kyalo batulabamu omulamwa naye nga tebamanyi otoba otya oli mu mbeera ki kuba basobola n'okubeeraeyo nga balina omuntu gwe baagala yesimbewo ne bagala ntabani wa gundi ali e Kampala eyo nga tebamanyi nti eno otunda ngoye muwi tebamanyi osuubula buleega akati bwe yangambye ebigambo ebyo nakola kyangambye kuba nali neetaaga okuba obulungi twatuuka ne tusanga omukazi in fact omukazi gwe twatandikirako twamutuukako era yasiima naye ekyamalamu amaanyi kyali kimu bwe yakkiriza nali manyi maze wentuuse weewo kumbe nyongedde kufuna buzibu mukazi yantwala nga buli kimu akiina buli ekyetaagisa kyenali neetaaga mu bulamu bwange nga weekiri ntuuka eyo omukazi emirimu gye yampa ate zaamalamu amaanyi ng'omusajja kuba kyali kinkakatako okukola emirimu gy'ewaka ng'omukozi naye ndi musajja jjukira ndeese nga musajja waka okwoza empale ze naye kuba mutima neŋŋamba naye mazima amatuufu nkyali musajja oba nafuuse mukazi nekwatakwata nako kakasa ekituufu oba nkyali musajja oba sikyali nogenda mudabiramu neweringizayo woti olabe nga bwe nkugamba kyeva ŋŋamba
nedda omanyi bw'otasalawo teri asobola kusalirawo. A person must decide on his self. Exactly. Kati nasalawo nenvaayo nengamba naye kampambane n'ebirala era nga bw'omanyi embeera yange nali nkimanyi nga seefuddeeko sina kyensobola kwebeezaawo nga muntu. Jjukira mu kyalo gye nava bamanyi ndi Kampala, bamanyi ow'e Kampala alina olutaasa buli mu kizibu. Kati maama alwaza omwana, jjukira bano abaana bangi omusajja bw'abeera nabo mu maka asobola okuleka ne maama waabwe n'agenda ne yeeyiyako ku mukazi omulala, obuvunaanyizibwa bukoze ki bumuzitoyeeko. Yavaawo asobola okulekawo maama waabwe. Yes. N'agendako ew'omukyalo yavaawo nga bwe nkugamba. Yakwana omukazi omulala ebbali n'agenda n'aleka wano maama wange. Waleka maama wange yalwaza omwana ne bamukubira essimu n'abagamba nze agamba nagabalekera n'abaana be nazaala abalimu basobola okugalabirira balabirire maama waabwe nange ngenda kwefaako zeka nga ki ng'omuntu. Kyeva ngamba naye embeera eno lwaki entuusa wano bweti. Maama omwana alwadde ali ku kitanda tewali yadde 10 kyokka agenda kufa naye nze essuubi asigaddeyo atya omu nga bwe mba siina kyenvuddemu. Kati nkulabira obuzibu buubuno. Nali mu nnyumba siinaamu yadde ekyokulya ne ekyomukisa ekitaasa omwana okuwona. Musajja yava eri yali muzimbi nga anoonya aweereza poota, yali musoga n'ajja nga gwe nali mbeera naye awo yali ansuza mu kiseera ekyo gwe yali anoonya agenda akole ki amukolere teyamusangawo. Kyali kyamukisa ku saidi yange okusangawo nze kuba yabuuza ebibuuzo bingi naye nga bambi n'okupoota sipootangako. Mmanyi biri bya chapati kusuubula bulega kuyimba mu wino omuto gy'amanyi enkuba. Neewaayo nengamba naye nedda guno omulimu neziri saazisoma nayiga miyige naye kangende nkole ki ngupambane. Musajja yantwala nenkola lunaku yampa kanaana nampa ekyokulya. Kakati nakwata akanaana ako nga bwakampadde nenkasindikira maana nasasulako byasasula mu ddwaliro ne bamanya nti kituufu ayagala okola ki okusasula. Kati bwe yasasula omwana n'agenda ng'awona. Kati mba ndi awo nsanga mukwano gwange omulala nga ngamba lwaki obonaabona sente ziri eno za bwereere. Mubuuza wa yandabanga embeera gye ndimu for sure. Mukwano gwo wamusanga wa? Kampala kuno yaliwo e Masaka. Nangamba nze saagala kubeera bulungi emikwano gyange giri buki. Nangamba kino kyengamba kyakyama. Ye yali ali mu mbeera ki? Yali nga kale bw'omulaba ali bulungi yali yeevuga. Ate mwawula kwevuga sinzira ovuga mmotoka ki? Kati nze omwavu ku mbeera gye nali ndimu nga bw'olaba aline mmotoka mmotoka ki gy'osobola okumbuuza nti eno ngimanyi. Nze kasitanda ba mmotoka oyo mugagga. Kati bwe namulaba nga ali mu mmotoka ye angambye ebigambo ebyo nengamba Katonda akoze eki akwano yanyanukudde kirabika ntuuse wenkola ki wenjagala. Nenjagala nkubireko ne mama wange mugambe kuba essanyu yali nfunye lingi. Kyeva kuba jjukira ye yali aŋŋambye kino kyenkugamba kyama olina okubeera nakyo otya emizi. Yansitula n'antwala yambuuza omanyi Illuminati nga Illuminati nagiwulirako naye sikola ki sigimanyi. Nangamba osobola okuguma nemugamba nsobola kuba embeera gye nali mpiseemu eri ebbanga lyonna. Oba just bali bagiyita Illuminati naye nga gyali mizimu. Anti kati nze nga nze nali sibyawula n'esaawa zino wenjogerera. Illuminati kyeki mizimu right? Nze nali simanyi kituufu ku byonna kyeki kuba embeera gye nalimu mpulira bigambo. Bwe nasituka n'engenda natuuka jantwala
waliyo abavuka bangi nga bagagga bagenda kayo ne basaba obugagga wali luddawa kati saawa zino bwe ngamba nti saategeerayo sobola okuwakana yantwala yakutwala ate yanteeka mu mmotoka ye nategeera nga nsimbula okuddamu okutegeera nga nkomezaawo gyakoze ki yakujje gyanzije bwe mwatuukayo wali wafaanana wa twatuuka ebintu ebyaliyo byali bizibu nnyo kuba natuuka n'ekiseera nga ne mu nnyumba ntyamu ku bye nalaba nga ne mu nnyumba ntyamu waliyo biki kubanga ebintu ebyaliyo bitiisa niwe twatuuka nga ddoboozi eva mu bbanga tolaba gyeva ng'owulira omuntu ayogera naye tokola ki tomulaba ebyo biri muno mu Uganda kati kyenkugambye nti sisobola kugamba nti wawe nakola ki wenalaga yolowooza ayinza okuba yakutwala wabweru wa Uganda ayinza okuba nga weyantwala walabika wabweru wa Uganda oba webagamba nti mu nyanja mwatuukira mu bbanga ki bwe nkugamba nti mu kugenda mukunzija wano we nali tugende nali ntegeera bwe wayitawo akaseera nako mootegeera era we twatuuka saamanya oba tumazeeyo obudde ki oba kiseera kitya bwe wakomawo okusinziira ku ssaawa ze wagenda wasanga wayiseewo ennaku mmeka ng'essaawa ziri mmeka kati awo mu kiseera ekyo simanyi oba obudde bwali buli butya oba twagenda lwakumeka twakomawo lwakumeka ng'omusajja yakugamba onsisinkane lwakumeka yajja okutuuka we nali lwali lwakusatu kati we wakomawo lwali lwakumeka nze okuddamu amagezi okutegeera nti ndi waka kwali ku Mande okutegeera nti wano we nali mbeera era wendi kati kwali ku Mande naye nga mu kujja yajja lwakusatu ebintu bye bangambanga eri nabisigaza mu bwongo walinga eyeebase kati bwe tukomawo natuukawo we naddiramu amagezi netandika okulowooza ebintu biri era ekinemye obugagga bwe kyali ekintu kimu ebintu bye bangambanga kino byatuukirira nti bansaba abazadde bombi ne bansaba omwana ne bansaba omukazi nabo omukwano abazadde babiri abazadde bombi maama omukyala ne taata yes bakwano bo bameka ne mukwano gwange be bantu bataano obatte baweeyo ofune sente kati nze ngaze simanyi nti oba nakkiriza oba sakkiriza naye kimalamu amaanyi nga nakatuuka butuusi bwe nti mama yali atambula ava mu nnimiro yagwa n'anuuka okugulu ebyo babigamba bugambi kansuubire kuba oli mu kibuga oba wawadde ewuwo wagenda mu kyalo era ebbanga nasigala mu kibuga wano kuba nafuna entiisa oba okitegeera biki be walaba eri tonyinyonnyodde anti namba wano nkugambye yadde mu tulo oba yadde ng'oloota nalinga ali mu birooto naye nga ndaba wetuli waliwo mpologoma mafumu misota bityo nga bintu bingi naye nga byetukola ki wali abantu ne gwe twagenda naye ngamba ebigambo bino nti nakoma okumulaba nga tuli mu mmotoka bwe twagenda naye wayingirayo wekka nze okutegeera nti ndi eri nga ndimu ebyo ebisolo byenkugamba ddoboozi nagiwuliranga buwulizi muki mu bbanga jjukira nalaba wendi mpeddeyo sikyadduka sina gyenzira ndi awo bwe nti kati nga nina kuguma buki bugumi okufa namaze okufa dda kanga kyerina okola kwewaayo ngume ate nga ovaayo nga tokkiriza nti abantu abo ogenda batta ng'era nnyinza okufa
kati ng'olina oba oli awo kukkiriza bukkiriza nti ogenda batta naye nga gwe omutima gwayi togenda era kye nakola okwetaasa kukkiriza bukkiriza kati we bankubira essimu nti maama anuuse okugulu kuba jjukira muganda wange yankubira ng'ayogera lusoga n'aŋŋamba okimanyi maama abeera ali kuva mu nnimiro ng'abeesa embago ku ibega aye agwire yandyeko kaki aye ali mu mbeera mbi era ekyenaku maama yafa wano nga bakikugambye gwe wakitwala ng'ekyokusaaga kati mu bwongo bwange tikyeyida mu kiseera ekyo nti nikiri ekyenakola ki kyenakkiriza naye nagenda okulaba nga abantu bano abataano betwali twogeddeko eri nga bavaayo omwomu eyaddako kati tuba tuli awo omwana nali nafunisa omwala olubuto ng'alinayo omwana atya era saawa zino wenjogerera sirina toyina mwana yes ogezezaako okunoonya omwana nja munoonya because nsuubira nti nabala nenyambala muli ekintu nti kantobe njatereka 10 nve ku sente z'amangu kuba oli awo kinzika okuba ng'ekyandeetera okugwa ku ekyo nabona nga speed y'esente gyeri kuiddamu speed kiki ntono nga nenda nkozesa speed empanvu nfuna esente ku high speed ekitali kirungi kuba okimanyi abayimbi ebiseera ebisinga bayimba enyimba zaabwe nga batusomesa ebigambo bingi naye nga netubiteeka mu ki omuyimbi yayimba n'agamba nti namufuna ku speed era yagenda ku speed mu kiseera ekyo abazadde bange n'omwana bwe batuukira ku buzibu obwo okufa taata we yafa atya tombuusa mbuuzi maama mwagenda ne mumuziika nodda wayita bbanga ki taatawo n'afa mwana ye yaddako omwana wo mwana bankubira nti omwana yeesise n'akola ki n'afa awo obwongo bwakuweereza obeera tebwakuweereza kati omwana bw'afa naddamuko endowooza naye ng'omuntu nga sirina kyakikolera kuba namba 1 entiisa gye nafuna sirina kusobola kunyumiza muntu yenna nkimanyi bwe nkinyumya nange nyinza okufa kuba bakiŋŋamba nti the moment you tell anybody something about this ogenda akola ki kufa okukuzaako emabega bwe tuva mu kuziika abantu bano ab'emirundi 2 nkomyewo e Kampala bwe neebakanga bwe nti nga nfuna ebirooto nga biŋŋamba ebitwakola eri walingawo ensuwa nga ofukamira ne bagikukwasa ne bagamba yogera amannya g'omuntu nenzijjukira nti amannya g'abantu bano nakola ki nagogerera mu nsuwa kakati ebirooto ebyo bwe byandeeteranga bityo nengamba nenzijjukira nengamba kirabika kino kyekivaako ki obuzibu kati netandika okunoonya amagezi ekintu kino nkivuddemu nti anti kati natuuka nenguma jjukira ekize kiba kikoze ki kiba kizze omanyi mu lusoga tulina olugero olugamba nti enanda ekuyita omira ennyanja ekutta omira mu Uganda kyenva ngamba nedda olaba kino kituuse wano kyemanyi n'abantu abataano bano benayogera bayinza okuggwawo n'abalala ne bongera ne bakola ki ne bafa kakasente wali otandise okukafuna mu kiseera ekyo nafunako akasente wakajjawa nali nkola obulimu nga bwe nali mbeerangamu obwo obwa capati naye nga weesanga nga sente z'ofunye ziba zikola ki ng'osigazaawo ez'okulya ez'okuterekako oba bwe zityo okusingako wali bwe nali mbeera oba okitegeera kati we nazuula ekintu ekyo kyeva ngamba
kintu kino kifunyemo kigenda kumalawo olunaku lwe nayiiya atandika okukola ekyo taata wange yalwala bwalwala naggwamu omusaayi bamutuute mu ddwaliro aweddemu omusaayi kati nganze omwana omukulu ntuuse waka nagamba kirabika eby'eddwaliro bino tebikyakola tugendeko mu Kiganda twagenda ew'omusawo mu Kinansi kale bwe twaja ew'omusawo nitutuuka eyo omusawo yatandikira ku nsonga yeene nandibuulira taatawo kati taata yali takyategeera mu kiseera ekyo jjukira twali ne baganda bange naye nga nze muki teyakyogera direct yagamba mu kika waliwo omuntu asaddaako abantu yagenda wano ne bwati jjukira nabirootako naye nga bantwala ate kati bwe yayogera ebigambo ebyo omusawo n'agamba manye ekyamagezi amangu kiri ekintu eki mugende muleeta embuzi n'enkoko kyekunyumiriza ekyenaku kiri ekintu ekyo nti embuzi twagenda ne tugireeta twagijja ku kisibo waka tugireeta bwe tuleeta embuzi omusawo nga yakamala okusala embuzi bw'atyo obulago tata yava wali waali yali tali mu maanyi nga yeebase nga musitule yava eri n'abako embuzi eno n'agiteekako wano omumwa n'agyonkamu omusaayi gwonna taatawo n'agyonkamu omusaayi gwonna n'asula wali embuzi nga newogisalako bw'otyo okugjako oluliba tolabamu yadde akasaayi n'akamu n'addamu amaanyi kati jjukira nali nfunye ku sente zino zonna we nali nzitereka nagenda okugendayo nga tewali yadde 10 ebyo nga biri wano mu Uganda kati bwensanga nga tewaliwo yadde 10 obwongo bwange bwasigala buŋŋamba nti kituufu ekintu kino si kyakwebuuza walala ensonga gye tuliko yeki yemu kati taata bwe yawona ne tukomawo nze kennyini ng'omuntu jjukira bwe yawota omusaayi gw'embuzi yasigala mulamu yawona we yawota omusaayi bw'ati ne guggwamu yawona netambula nengenda gye baŋŋamba oteeka ebintu biri binakomawo nabyo bakuwa biki bampa ensuwa eyo munda yalimu obuntu obwa blaaka walimu obuntu nga 18 kuno kungulu basibako akagoye akamyufu kakati ensuwa eyo nkugamba ebigambo bino wengambidde ndi akasente kaali kazze mu kiseera kino abantu kye baali bafiiramu nagendako kweyo ensuwa nga sente ezirimu zikoze eki zijjudde ensuwa era eri omusawo yagamba nti ezo sente ziba zivaawa sente anti kati nange mu kugenda saategeera kyentegeeza nti bw'olaba nze omuntu omulamba azitowa bwenti nasobola okuyita oba mu bbanga oba mu wesitamanyi n'entuuka gye bantuusa olwo sente zisobola okutambula n'empewo kyona tezisobola kutuuka sobola okuva mu nsawo y'omulala ne zijja mu kasuwa kaakati bwe nsanganga ebintu bino byonna tebiriiwo ne ngamba ono omusawo mutuufu nebbanga nze omuntu omu bwenti nentambula ng'abantu bonna mbalese bano baganda bange kuba saagala bategeere ki kyama nengenda ow'omusawo n'anamula yanamula bulungi nnyo nampa ensonga yonna nga bwe yali ng'ebirooto bwe mbifuna ebigambo bye yaŋŋambanga kaakati bwe mala ofuna ebintu bino byonna kati n'obuzibu obuliwo buli bumu sente zino zigenze naye ensuwa ekyaliwo njejjeeko ntya jjukira kati ndi mwavu nzizeeyo ku zero gye natandikira sente ze mbadde ndabyeko zikoze eki naye ebintu bye bansaba okugjawo ensuwa eyo byali bingi natuuka okufuna amagezi agagamba nti ngende
nzijewo ekiriwa ensuwa naye nga nabba kyani jjukira okuba kulimu okufa neesigalaawo kyebakomawo ewaka jjukira taata mu kulwala yali tabeerawa nkugambye nti yatuuka n'alaba nga obuvunaanyizibwa bukoze eki bumubutikidde n'agamba aa kanve mu maka n'agenda n'afuna omukazi omulala eyali talina baana bangi kati obuvunaanyizibwa bwa maama n'abutulekera naye maama waffe bwe yalwala eri era enaku enoonya mu muntu bw'alwala eri ewooli omukazi yamugoba kati ng'ate kitukakatako yatuleka naye yatuzaala tulina okukola ki ogenda tumugyeyo era twamwetambuliza kutuuka okola ki kutuuka awo kakati omusawo yansaba endiga yansaba amata g'ente enjeru naye ng'erabikawa kati bwansaba ebintu ebyo byonna nandigaa nti singa alina ssente nandigenze nembigula ne sinaamu yadde mmeka yadde ebibiri kati ng'ekisigadde kyakuyiiya kubba kati kyeva akomawo ewaka nenimba benimba ne bampa ate ne basigala nga bagimanja nga bamanyi jjukira nali nasoma ng'era buli kye bansuubiramu bamanyi nsobola okukola ki okifuna era bwe nabasaba abasinga bansapootinga lwakuba baali bamanyi nze abakwatiridde naye kati bamanyi ate nze avaako ki obuzibu bategeera tebakimanya kati bwe bampa ente saagitunda nti njitute mu katale nasitula ente nenyitwala direct paka ew'omusawo omusawo n'anyamba omusawo wanyamba kati akalebereza ne kakola ki ne kakomawo nenjagala nga muli mu mutima ekintu kingamba lwaki tonyumirizaako baana emboozi eno kuba bujja tuuka olunaku omu ku bano nabo abato bamuwa amagezi agafaanagana n'agaliwa n'agange ge bampa agenda addemu akola ensobi y'emu naye nga tekisoboka kubajjukira nga bwenkireeta nenkyogera bajja tegeera nti nze yawaayo omwana nze yawaayo maama naguma bugumi nesirika n'ekizibu kyange nekiggwerawo bwe kityo kati nesigala kutoba ente gye natwala ngikomyawo ntya bakutuma mata bakutuma ate kyekyakutvazaayo nti bantuma ente ne bantuma bantuma ente ne bantuma endiga kuliddaga bakutuma amata g'ente n'amata g'ente enjeru oba okitegeera kati ng'ebyo byonna byonna nina obifuna era nga bigambira amata ganema omusawo mwenyininyini yangamba ekikopo ekyamata ago kya mitwalo 10 ente jasi enjeru kati gwe newe nkugamba kati oganoonye wano Kampala ente nyingi womanyi we ziri osobola ogafuna nga ganjeru mulufula kati mulufula babeerayo nnyama batundayo amata omanyi ente ze batikkula era tebazikama ziba za kusala wabula nno amata gayinza ozibuwala ofuna amata gabula era amata olina okusanga omuntu alina faamu ng'alina ente enjeru ate nga yakazaala naye nasasula amata emitwalo meka emitwalo 10 ekikopo eki kimu kuba agenda ofuna ssente n'otandika kwonoona ssente anti kati era nali simanyi omanyi njagala nkugulira ekintu kimu nti ekintu kali akayimba kekugambye komimbi keyayimba n'agamba nti kyofuna ku sipiidi kikola ki kigenda ku sipiidi bw'ofuna ssente ng'oli mwavu oyinza okugula n'ebiteetaagisa because oba okimanyi nti ssente z'ofunye tezikyakola ki tezikyagwawo
obwe buzibu bwe nasanga era bwenti wena buyitamu. Banange abalungi abatulaba ono ye Isa Abirye abaana ab'obulenzi mwagadde nnyo ssente ez'amangu zenfunyeko luli nalaba bawala waliwo abalenzi betwakolako last year abalenzi 2 abagamba nti abakyala babatwala mu lodge ne babakuluusanya nabo baali banoonya ssente. Ono guno omwaka gwensoose okufuna eyakagenda mu nsonga ezifaanana bwe zityo. Amatawa gafuna kati kyensobola okukobera era ekyamalamu amaanyi okwongereza ku mbeera eyaliwo nti bye bansaba nabifuna era bansaba n'emitwalo 10 edda amata nga wembeere ndi kwinonola emitwalo 10 tiidi oba omusawo yafuna amata oba tiyagafuna naye nga jjo wagitwala namuwa 10 ntambula ndirayo ewaka gyensula najja okutuuka nga akasuwa kameneike ayi nga ndi kubona emisote eminene magongolo n'ebindi byali bingi kuba idukira ebintu ebyo engeri gye bitiisa tosobola kubona musota n'okola ki n'osigalawo nataako emisinde bwe ntaako emisinde n'enumuka natuuka awantu mu kasenta n'ayemerera ewali kuuku abantu n'agema esimu lyange n'agema n'akuba ku namba ey'omusawo bwe kuba omusawo muwa information eva gyendi eyagema esimu ekyamalamu amaanyi yagema esimu yali muntu wundi omuntu wani yali muntu we yali muntu mulala kyokka nga mpulira abantu bali mu miranga bakaaba naye yakwata esimu yaŋŋamba nanyini simu akoze eki afudde era tugenda kumuziika ova ku muntu okubanga okuba esimu n'atagamba nti osiibye otya gwani naye nakuwa mawulire bwe gatyo kitegeera nawulira nga we nali natandikirawo okutuuyana naye mpulira nga empewo enkuba kwegamba nga ndi nga anywedde omwenge naye nga sinanywa yadde naako natamira nga ndi mulamu nentambula negumya nebyagaana pressure zankuba ne bansitula ne bantwala mu ddwaliro mbaani mu ddwaliro ndo ani yakusitula nga oli eri mu stensing kati sijja kugamba nti ani kuba nawunga pressure zankuba nengwa nga ndinga mufuna zirikako ne bantwala naye nga tebamanyi kizibu ki ekikuliko ekindiko bantuusa mu ddwaliro mbeerayo mu ddwaliro okumala ennaku eza 2 nga mpulira omulokola ajja akola ki asaba agamba abaagala okulokoka mulokoke Yesu abayita mu ddwaliro kyenva amagezi gaŋŋamba lwaki sirokoka kubanga abalokole bano buli mulokola bamuganda bamulokole munne nekyalo obulokolo bujjako stress basondayo bayimba bekubirizeeyo bwe bityo naye njagala ennaku yange ekole ki ebuliraawo bwetyo bezzaamu amaanyi abalokole nasuubira nti nga nkyali wano mu ddwaliro bajja kunsonerayo n'akasente obe kasinga funeyo akasente ako mbeereko n'eki n'akantu mu nsawo gamba ebigambo bino tebakampa naye navaawo nengenda muki mu kyaki eyo mba naakamala mu kyaki nga tusaba ennaku ezi 2 nagenda okulaba ekyanzizaamu amaanyi nga ntandika okufuna kuki suubi era nsobola okutegeeza mu mazima matuufu okulokoka nali siri mumalirivu nti newaddeyo kankole ki kandokoke naye ebyamagero bye nalaba okusinziira ku mbeera gye nali nvuddemu emabega eri kyampaliriza okuba omulokole omutuufu era kati ndi mwana wa Yesu kuba embeera yo yamala nekola ki netereera okusinziira mu kyaki ginali amaanyi agaliyo gaali gaki kyanewunyisa omusawo ku kintu kye yakola ku muzeeyi okulaba nti ate akasuwa kaabise
naye naafa naye nga teri akakutteko kwa natuuka nendowoozaamu nti singa nga saagenda mu kyaki nange nali ngenda kufa atandikanga okutya kuba wekuuzaayo okwemabega katono wano akasuwa wekayabikira nekuba essimu ng'omusawo afudde bantomera wogambye wazirikira nesobola kugamba kituufu nti oba piki yajja etya oba ani yali agivuga simanyi nalaba bakoze eki bantomedde kitegeeza singa saalokoka bali bayinza okuntomerera ddala ne obulamu bwange ne bukola ki ne busaanawo kigambwe bannange oh my god ng'okuva olwo otandika kubuulira njiri era kati mbagamba batanaba kulokoka mudde eri yesu akola anti buli omu yesu amuddamu mu ngeri naye nze yamponya njogera okusinziira ku kyali kwani kunze kuba singa yesu teyaliiwo singa siriiwo gwe kyensobola okugamba nti gwe nali nsinziira wala nali sikyalina businziiro naye kati mbulina ne baganda bange bonna tebamanya kikyaliwo naye ngenda ne mbabuulirira ne bagamba kuba kati nayambala kiri ekyobulokole bwe mbabuulirira mu ddiini lyange bamanyi ekyo era kyembagana kiki kibi newankubadde sibagamba kyama kyaliwo bakitegeera nkome walinga nzijukira ogamba nti wagenda mu kyaki naye ng'omutima tegukkiriza gwamala ne gukkiriza omutima wegukkiririza we wano nti bwe nabeera mu kyaki okumala ennaku eza bbiri nalaba enjawulo era kwe kuwona kwange nafuna essuubi kwajjukira mu kyaki twali tuyimba nga ebirowoozo biri mbimanyi ebyakyaki abantu bagendeyo ne bayimba ne beemalako stress nga bituuka ne bikola ki ne bibula nembeerawoko mu mbeera z'obuntu so nagenda nga nkimanyirira bwentyo nenfuna emikwano gino emikwano gye nafuna nga gyamakulu si ziri ze nasooka okufuna nga ezintwala muki mu bizibu mpeera wano n'ekindi bwe nkwizaako inuma wembeere neerabiire nkukobere nti bwenabona ensuwa ninkuba isimu nibankobera nti olaafiire omusawo eyali ankolako nalumuka natuuka mu senta era mu senta awo wenali nawunga najja okwiramu amagezi bakoze eki bantomera nafuna accident ITD oba nagifuna ntya kuba nairamu amagezi bansitwire bantwaire muki eddwaliro egye nalokokera kati nja okuva mu eddwaliro eyo okwira ewaka mbone ku wakajemba ekyamala amaani nenviiri ku mutwe era paka na butinka akyebuuza ekyaliwo najja okutuuka ndi obona emizigo dino eda amayumba oba nerumu esooka eyokubiri eyokusatu nali ya makati aye najja okutuuka nga ruumu gyensulamu ey'omumakatini omuliro gwajokya yawaawo eyanaiba tayire neyanaiba tayire walina ebizibu bro ndowoozaamu nti amaanyi ga Yesu gakola era gaida gayokya bizibu ebyo nakifuna ekyo kirowoozo nga ndi mukyaki muli olowooza nti bano abakusabira Yesu yajja eno ewaka n'ayokya era kirina okuba nekyali ekituufu kubanga okuvaawo najja mukyaki naabonabona emyaka okumala emeka ebiri nga ndi mukyaki omu mwemba mwensiiba ndya kawunga ebbanga eryo lyona lyona ekimpa eisano emyaka ebiri de namala mu kanisa okwira eka ng'abantu bona bona bali bulungi bazimba amayumba agategeera baganda bange n'abandi beevuga newankubali tibona bona nti bali ku level ndala tibali mu mbeera gye baalimu
nize natika ali bubi nga bwe nakola ki bwe nali ekindizamu amaani era ninkubiriza abantu nimbabuulira engiri bayire wa Yesu. Wow. Nange nno nkubye enjiri bakubanze ndi musiraamu oba nti nange antwaliddemu era okuba omusiraamu idini ekyeddi nti Yesu bw'oba omusinza akuwuliriza oba oli musiraamu agamba mujje nga bwe muli idanga bw'oli oba olina saati ndabifu oba olina lugoye luyaaka mu kyaki twaniriza alina suuti n'ayina engoye embi kasito oida n'owaayo ki omutima gwo. Emboozi ebadde very interesting bro. I'm super proud of it. Kansubira abaana ab'obulenzi kino kiina we kibateeka mwagala nnyo ebintu ebyokufuna ssente z'amangu ebintu ebigenda baleetera ebizibu. Tulina Eisabire olunaku olwaleero lyerinnya lye nasinza okukwata obulungi. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga yadde tebakulaba basiibule. Abawuliriza n'abayerekereza nimugula data waimwe sente daimwe demukozesa Katonda abongera amaani Katonda abawe mufune n'emikono ebiri nsaba musiibe bulungi era Yesu abakuume. Amina. Banange mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga fenna tusaba omukisa ogutaliiko buyinike buli omu mu ddiini ye. Yenze Hadija Kigozi oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok okubeera nga otufollowingako bulambalamba. Abasozo property tutunda ettaka ate nga bw'otugulako ettaka togenda kwejjusa kuba ettaka eryaffe ddyo libaawo si lya bufere weewale abafere. Yeffe tulina payment plan esobozesa n'omwana w'essomero n'omukyala atunda amanda n'omukazi alunda obukoko okubeera nga yeefunirayo akataka. Yeffe Abasozo Property Consultants tutunda ettaka ku kibanja mpola jangu ogula ettaka. Neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.